Hey everyone, it's me Joakims. Munnange ekiriwo abawagizi ba Alien Skin bavuddeyo ne bamugamba ategeke ekivvulu ku lunaku lwennyini nga 7 Desemba 2024 ku lunaku lwennyini okuli ekivvulu kya Big Eye nti balageko Big Eye nga bwe balagako Palaso ku lunaku olwo ku Freedom City. Palaso yalinayo ekivvulu ku Cricket Oval kuba nti no Palaso ate yamala n'asucceedinga. Nate ekibuuzo kiri nti Big Eye asobola okuyimirizawo concert abantu ne bayingira nga Alien Skin naye ataddewo concert ng'ebifo biri kumpi na kumpi. Kati eyo mbaleetedde analysis kityawe kigenda otambula singa aba akoze singa aba akitaddewo. Ate mujjukire nti twalabye Norbert omutegesi w'ebivvulu ng'ali mu kwegeyageyamu ne Alien Skin. Munnange ebyo byonna nga bigenda mu maaso tusuubira nti asobola okukikola. So kangende mu maaso mbalaga analysis okusinziira ku nambazi zaabwe n'okusinziira ku concerts ze bazze nga bakola bayinza kukola batya tosimbudde. Ngensaba munzikirize tukole analysis ono ffenna nga tetunagenda wala Mulwana Patrick oba Alien Skin yazaalibwa mu 1996 ekitegeeza right now alina emyaka 28 egy'obukulu ate Big Eye ye Mayanja Ibrahim nga kati yazaalibwa nga 9 Novemba wa 1989 ekitegeeza nti kati alina emyaka 38. Kasooke tulabe numbers. Wetugenda ku YouTube tokere wa Alien Skin nga mulabawo Alien Skin wetugenda ku YouTube alina ba subscribers 14,800 nga mucho alina videos 138 nate nga channel eno tugenda deep channel eno mpyamuko soke tugende wano tulabe channel eno yakamala banga shi channel eno wetulaba wano tulabira ddala nga yatandikibwa mu 2022 nga ina ba subscribers 14,800 katugende wa Big Eye tulabe ayimiridde atya. Omuyimbi w'eggwanga Big Eye Star Boss nga ina ba subscribers kati 1,114 zokka. 1,114 zokka. Katulabe channel ye details zayo yatandika ddi katulabe okay kati wetutegeeza wano channel ya Big Eye yatandikibwa nga 15/2/14 naye nga wenjogera ina ba subscribers 1,114 ekitegeeza Alien Skin nabanga mu numbers wano ku YouTube akubira ddala Big Eye Star Boss 13,000 bweddu mbaddiramu 13,000 bweddu ekitegeeza multiplying emirundi nga 10. Wetugenda ku numbers za TikTok TikTok omwami mwami Alien Skin alina 85,700 mu 85,700 ate Big Eye alina 9,700 ekitegeeza ne wana amukubisaamu emirundi egijo gigenda mu mirundi 10. Namba 2 katulabe ennyimba zaabwe ani asinga hit songs ennyingi. Tusokere ewa omukulu Alien Skin songs 01. Omukulu Alien Skin nga mulabaawo ennyimba alina nnyingi naye twagala hits zokka. Tolumya lwimba lulinga olupya no tuyina tolumya tuyina pate tuyina kamasu tuyina guno omwaka ezo hits tuyina twayiseeko dda yali hiti obwenzi yali hiti mbatiisana yali hiti binyuma bitya yali hiti tonkaka yali hiti yasookera ddala Ready for War yali hiti ndowooza nga mulaba wano City ya Danger yali hiti so
nolaba nga hits yalina nyingi naye ennyimba ze nyingi ezimu ku zo tezakola hits. Katugende wa Big Eye tulabe alina hit songs meka. Big Eye Starboss ekintu akiruddemu nnyo era nga mu hits ze tulina Husband Material yadde nga naye yalukaka though lwali lukyaganye okukwata obulungi. Alina Mango Juice eno yali hit, Wansala yali hit, ndi mukunoonya luyimba She Physically Fit yali hit, ndi mukunoonya luyimba Indicator yali hit esinga eriwa. Indicator where is Indicator eno yali hit ye eyali esinga kyova kuliko n'okubeerako Best of Big Eye yali hit esinga. Tusaasanye yali hit. So zezo hit songs za Big Eye Starboss ez'amaanyi. Kati ennyimba ezimu nga Agalina zakola bulungi naye nga si hit y'amaanyi nnyo. Ekiwojjolo yali hit y'amaanyi ya Wansiba Eddogo teyali hit, Wansala yali hit, Mango Juice yali hit, Olagawa teyali hit, Guweddeko teyali hit, Sigimanyi Nagimanya, Kingereza teyali hit, Podium teyali hit, Tambula teyali hit, Solumpasi teyali hit, Mama terwali hit, Say Yes teyali hit, Going Higher yali hit, Phone Busy yali hit, Airtime teyali hit, Muzibe teyali hit. So ennyimba nolaba nti nno wano kirabika balinga bali mu kwata dru. Engeri gye kiri nti Big Eye aluddewo alina hit songs naye nyingi zaagala okwenkana n'eza Alien Skin. Naye ate bwe tuba nga tugenze mu average asinga Alien Skin ennyimba z'okusinziira bwe kiri nti n'ebbanga libadde ttono akubye hit songs nyingi nnyo mu bbanga eryo okusinga Big Eye Starboss. Ekisembayo ate nga kyekisinga obukulu ze concerts ze bazze bakola mu kyo ngenda Balaga Records ze bazze bakola mu concerts era abantu bameka be bazze bafuna nga bategese concerts zaabwe. Sookere wani kansoke mbalage ebikwata ku Big Eye ku bya concerts. Kali nti ye Big Eye ebya concerts tebimutambulidde nga bulungi era ne bwetunula wano Big Eye newe tunula wano Bliss Uganda. Big Eye gwali mwaka gwa 2019. Big Eye nga yewaliikiridde concert ye eyandisingo okubeera nga efulupinga era amazima gali nti concert eyo teyatambula bulungi era ebyavaamu tebyali birungi. Big Eye talina concert yonna eri successful ntino concert agitegese. This is going to be his first concert okubeera successful bwekiba kitambudde bulungi. Munange Big Eye ono amaanyi kirabika agajjawo principal oba His Excellency Bobby Wine kubanga emabegakawo twalaba nti yatappinga mu masanyalaze ge nga enjogera ennaku zino obweri era bazze nga bamukubira obulango okulwa concert ye era ne Bobby Wine yavayo nakuba akalango okulwa concert ya munne Big Eye mnakyukakyuka munne Big Eye. Naye katulabe kinaabeera tutya singa Alien Skin agenda n'ategeka concert kumpi naye ekituufu politics anaakola abantu ne bayingira wonna oba ne bayingira ewa Big Eye ne baleka ewa Alien Skin. Nekirala njagala gombuulire singa gwabeera omuwagizi wandigenze wani wandigenze wa Big Eye wandigenze wa Alien Skin ayinza ayinza okuba omuziki n'osiima kati kambatereko concerts za Alien Skin ezibadde successful muzirabe. Ekisookera ddala Alien Skin alina successful concerts ezisukka mu bbiri naye ate eziri official ziri bbiri. Esookera ddala gye yategeka Freedom City oluvannyuma lw'okkubwa oluyi nga
akubwa Sa Palaso oluyi era olunaku olwo yategeka ekivulu kye kyasookera ddala ku Freedom City era ng'avuganya ne Palaso eyali ku Lugogo Cricket Oval. Ekyokubiri ekyaddako yakitegeka nga 31 Desemba kwa Show Festival yakwatira ddala era najjuliza ddala abantu. So ebivulu ebyo ebibiri byombi byali by'amaanyi nnyo ekitegeeza nti no tudda mu kyebivulu ye Alien Skin alina amaanyi. Kati gwe nga nkugambye njagala ombuulire okusinziira ku gwe sigenda kusalirawo, njagala ombuulire mu comment section below ombuulire nti kituufu Alien Skin waba kutegeka concert ngenda nenyingira Alien Skin oba ngenda nenyingira wa Big Eye Star Boss. Kati osange mu comment section tuwayewayemu era tuwerabira ku subscribinga oba onyumirwa entertainment news, tuwerabira ku likinga na kubanga tufollowinga buli wamu. Bye bye.